n'engumi ngaje twakuba mu parliament awo eyizo kuddamu ate nja kwejumbira mu ngumi eyo temundaba kakati nange nimanyi wenkwata wekitegeeza kukwata omuntu central government tebajja tukyonga abantu batupye ensonga y'Emmwanyi njagala kutegeeza abantu mwenna abatuwuliriza nti nze mukokasi okuva lwe naddayo mu kisanja kino mu parliament n'akagenda mukokasi emuyoka era mwami Mdooli bw'abanga ndaba bw'abanga ngenze mukokasi emu ey'Emmwanyi kubanga nazizira nga buli bwe ŋŋendayo banoonya abantu be bateekateeka nti ono bw'aba ayogedde tajja kukuba ono bagamba nti Kiddu awagire kya Museveni ne banoonyayo Hajati kakati bw'oba muyimusa emikono gudi Kiddu kati n'obeera kati byantama era ku luno Emmwanyi bwe kyajja nagamba Honorable Bua neŋŋambe okusinziira Emmwanyi engeri gye njagalamu nti nina interest mu Mmwanyi ndi mulimi kati ngenda era bw'oba tompadde omukisa kwogera ngenda kucyankalanya kokasi yanzikiriza nagamba mbwa nja kuwa nagenda nali muntu wa kubiri mukwogera era natuulira ddala mu maaso olaba bagamba bagala era yampa omukisa omuntu wakubiri okwogera kati kambabuulire bino bigambo bye nagamba president okwo president amaze okwogera nti agenda kukurashinga UCDA n'ebitongole ebirala kankuzigirire James Hotel Mubende ekifo kyokka mufunire eddembe balina ebika by'emmere byonna omuli local foods snacks oluwombo kwogatta n'ebyokunywa mu bika byonna bakusavinga breakfast ne dinner wonna wooba obyetaagidde mu byensula bano balala balina rooms eziri self contained conference hall nga ziddala kati mwabalina meetings ez'enjawulo mweyo ne James Hotel garden zaabwe ngazi eri abalina emikolo egy'enjawulo olina mbaga birthday party baby shower n'emikolo emirala gyonna parking yaabwe ngazi bulungi ate nga ne security eri gulugulu emipiira n'ebintu ebirala tubirabira ku DSTV balina wifi ey'obwereere eri bakasitoma baabwe James Hotel basangibwa mu Bende bakijjulula okulira na gas petrol station ku luguudo oludda e Kampala okumanya ebisingawo bafune ku nooti 783 34 77 85 oba nooti 7 48 57 52 ye James Hotel Mubende. Na omumbuga Charles Peter Mayiga yabyogera jevude katono ngaga UCDA teina mulamwa teina mugaso olwalere ebintu biringa ebikyuse mulimu eri obufuzi mu nsonga zino njagala otandikira awo webale nnyo webale ddala bwana balaba aba panelists mwenna n'abatuuliriza njagala sooka kwebaza koligi Honorable Ndooli 7 olw'okulabika nti si munanfuusi atuwadde njagala munsonyiwe kyandibadde kya bugunjifu nti bw'oba ogamba oyagala kwogera ku muntu yandibadde nga waali because oba oyagala asobole okwedifendinga ate nze mu politics gwenzize nga nkola temuwulirangako nga njogerera omubaka yenna ekintu kyonna kubanga nze ne bwe naali MP w'Ekasambya Mulindwa Patrick samuwulirangako ng'ali ku radio ng'ayogerera ku mbwa njagala kumwebaza sawulirawo nga Kasole nga agezaako okunyingirira naye kati kino ngenda kutandikira ku MP w'Ekasambya Mwami Kabanda omutandikira ku ki kyemutandikirako nsonga ya Mwaanyi ye yawagira yali ku NBS program n'agamba nti ababaka bonna abagamba nti UCDA tegenda bayina bedi z'Emmwanyi be basapulaya batunda era yensonga lwaki ekintu kino bakifunamu ng'ababaka UCDA nga ffe tufuna mu UCDA kati kyova olaba saagala mulumba nti ndi mu ku by'obufuzi oba nga bikwatagana nti oba agikoze atya emirimu kati ndi mu kumulumba ku nsonga gye yayogedde Honorable Ndooli oyina bedi meka ezimanyikiddwa kubanga owagira kati kyenjagala tuli wano kirungi nsanzeewo mubaka nze mbabuwe kwa South one bedi eno abantu bagiwuliriza bonna yes banga waliwo omuntu amanyi nti nina bedi y'Emmwanyi
akube essimu ngenda muwa ayogere weeri ngenda muwa akakadde k'ensimbi wano. Kati bwana balaba nga mwena abatuuliza wentandikidde ku nooti eyo. Nze Mwaanyi zange ngula wa mwami Sozi ali wano ekangulumira. Ngula wa Nakiguli France ali wano ayina bedi. Kumacha nkedde waliwo kaawo eno ngogende ngoma za Mukasa Nakamate. Era kumacha ngenze wa Nakamate ng'anoonya ye Mwaanyi nga sinaba kujja wano. Sina bedi neeki tuli ku mazima. Kati njagala mwami Kabanda abantu bo bookiikirira ojjodde wano ku studio bayite bannakasambya abayine Mwaanyi mwena mutuule kakati obategeeze bakuwagire manye nti bye bakubuulidde byebyo naye okuyimirira awo n'otulaga nti ffe tuwagira tetuli ku mulamwa kubanga tulina bedi ze Mwaanyi. Eyo nsonga nfu bwe mubanga mwina bye munoonye wa president ate toyonoona amannya gaffe abantu n'obalowoozesa nti ono awagira kubanga alina ekigendererwa. Kabanda alina bamanya ababaka ne bwabanga abamanya ekisooka kubanga ne Meja Kakooza amugulako yali mubaka taliyo. Bw'obeera omubaka tekiyinza nakugaana okukola bizinesi teritteeka erikulemesa naye nze siinaayo ne bedi. Nolwekyo nti abantu abamu bwe muba temulina bizinesi ze mukola temulowooza nti abalala tebayinza kukola. Kisinziira omuntu kyayagala ne bw'oba ogirina kati ekyo nkivuddeko. Ngenze ensonga ye Mwaanyi njagala kutegeeza abantu mwenna abatuuliriza nti nze mukokasa okuva lwe naddayo mu kisanja kino mu palamenti n'akagenda mukokasi emuyoka era Mbwami Mdooli bw'abanga ndaba bw'abanga ngenze mukokaseemu eye Mwaanyi kubanga nazizira nga buli bwe ngendayo banoonya abantu be bateekateeka nti ono bw'aba ayogedde tajja kukuba ono bagamba nti Kiddu awagire kya Museveni ne banoonyayo Hajati kakati bw'oba muyimusa emikono Budi Kiddu kati n'obeera kati byantama era ku luno Mwaanyi bwe kyajja nagamba Honorable Bua niŋŋambe okusinziira Mwaanyi engeri gye njagalamu nti nina interest mu Mwaanyi ndi mulimi kati ngenda era bw'oba tompadde omukisa kwogera ngenda kucyankalanya kokasi yanzikiriza nagamba mbwa nja kuwa nagenda nali muntu wakubiri mukwogera era natuulira ddala mu maaso olaba bagamba bagala era yampa omukisa omuntu wakubiri kati kambabuulire bino byebigambo bye nagamba president okwo president amaze okwogera nti agenda kukurashinga UCDA n'ebitongole ebirala crashing yakoza kigambo crashing agenda wakito kuyusaiza okola kiwadde okusanyawo ekitongole ekyo ekirondoola omutindo gw'Omwani okubetenta yaleese olulimi olungi ndowooza okubetenta nasituka bwe yayogera bw'atyo n'atuwa omukisa nasituka ne ŋŋamba president your excellency ndowooza kambyogere ddala mu Luganda kubanga tujja tutwala obudde yes namugamba nti your excellency webale kumpa omukisa okwogera ntati oyogedde n'ogamba nti ogenda kukurashinga ekitongole kyaffeffe kye twagala ekubetenta nti naye njagala nkutegeeze president nti owaffe nti oyagala nnyo engero z'abanyankole nti njagala kukuwa olugero mu Lunyankole nendeeta akukizire naayita sho ahungula nyoko kandi omweta sho nti oyo yenna aba akusingako asobola kutta kitaawo n'awasa maama wo oba nnyoko n'omuyita taata naye mugamba taata nga bw'oyogedde nti ogenda kubetenta ekintu kyaffe taata ojja kibetenta naye tujjasigala nga tukuyita president the fountain of honor the chief of defense forces naye tukijja kutuufa ku mitima gyaffe ekyo ababaka kye nali sisuubira ababaka baakuba mu ngalo embayalo ne zivuga wadde oliweka era abantu bonna bwe navaayo nga buli muntu alaba ababaka nga babagongako bagamba era president mu bufunze bwe twamaliriza
abalanga bogedde abamu batuuka ne batandika okusaba ne school fees abamu ne balanga president wasuubiza ogenda kusinkana bamuyise kwogera ku nsonga eyo kati asirizibwa banimba wuuno omwemba wa palamenti tebabeeramu abasaba nga baleeta ebizibu byabwe nga si byebyo bakikirira zirimu ndezi bwekwesaa tuli program mu studio tetuseka nnyo maloboozi kuwulirwa bweru era bwe nakyaza wano president olumu yaseka naga nsekedde ku muzinda mga atofaani kugyeko nakyo kubajja mukoma okuseka ennyo ate byazaako abantu baba tebakyabiwulira njagala abantu bawulirize byayo otweyanza ssebo okutugaidinga naye bimu bayinza obiseka kubanga president awo njagala kutegeeza abamu ne basituka boogedde ebizibu byabwe biki waliwo ne membe yatuuka nagamba president actually yayogera mu luzungu byayogera n'okusema president you know when my father I support you you know my father died with you in the bush ngewerowo kati ngalaga tune president yafa wanga oluzungu lwagezako okwogera yalaga tune president yafa nekitabu ate ebyenjogerooza bya bulimba naye onaleko awuliriza eyo yelevu y'ababaka yabagamba mulonde bafaanana batya nti kasita aba asobola okuyimusa omukono n'awagira kyayagala beebo era n'oluzungu lwe yaleeta lwerwo nti Museveni yafa nekita nze luwero buusiwo n'ayogera kati kiki kyenkugamba bwe twamaliriza president n'ampita n'asoya ebibuuzo we njagala ombuulire olina statistics eziraga nti UCD ekoze nga nzina ku fingertips nogamba yes sebo UCD ekisookera ddala si gwogiwa ssente UCD nezino zetwogedde zetwagiwa 42 biliyoni buli bwe tuexportinga emmwanyi ebweru tujjako 1% buli kiro tujijjako 1% bwe zijja sente zino zigenda mu consolidated fund musawo y'eggwanga mu kitavu ky'eggwanga zonna mwavaamu biliyoni 82 ku 82 ne tutoolako 42 si za gavumenti ntetoola mu nsawo n'ekwata n'egiwa ezeekolera balaba muzze wano badirekita ba point mukoze sente ne mukola buli kimu kyonna muzitaddeyo director n'abasasulako ate n'agenda okulaba nti bye mukola mulya bya bwereere nga bwe mumuwadde ng'amagoba sente radio zeteeka ku account yes of course director kwatoola n'atusasula yes radio etuba muzikoze kati ye UCDA yaffe so kati naye munnyonnyola ekyo ne mugamba ekirala president ffe twebuuza tulinayo n'olugero olwala nti arokurra munonga kukira kiferwa nana tekateeka ngu nuwamwisire nuwayisire omugenzi oyo akaaba nnyo ku lumbe nasinga bano abafiiriddwa bananyini mufu bayinza okulowooza balaba ate ndowooza gw'omusse nengamba president the point here is ffe ab'amajaani twakukaabira nga kiro y'amajaani yes twali tugitunda nusu 7 neva ku 7 nekka ku nusu 2 anogga omunozi w'amajaani tumuwa 15 ne tusigaza 5 kwe kuli okweteka inputs fertilizer n'ebirala twakukaabira ne tusaba beyira lutu factory zaffe zimu zaagalawo tetulina kye tukola nengamba nti kati twebuuza ffe abakusaba obuyambi abeetaaga obuyambi tuli under Ministry of Agriculture amajaani tegayina authority gali under Ministry of Agriculture yegalabirira ffe tulaba nti teyina kyetuyambye amajaani gafudde omutindo gwafa kyova olaba amajaani gafa abatukuliza njagala bategeeza nti amajaani g'e Rwanda kiro bagigula $45 age Uganda tugula $0.5 kulwa omutindo nemugamba mutindo kwa Uganda mubi nnyo nembuuza president kati njagala minister atubuulire balemeddwa amajaani negafa kakate Mwaanyi ziteetaaga buyambi bwo
eziri bulungi fe tugaggawadde tuzifinyemu kakati okaaba otyo okwagala okuyambako Mwaanyi gye tutayagala buyambi bwo yajjawo n'ayita Rwamirama n'agenda binyonyola ne bigaana era n'amugjawo so abantu mbawa puliyambo kati ekyo kimaliriza katugende ku nsonga eziriwo nze neewuunya ne gavumenti nti ffe gavumenti tumanye ebitongole ebisinga byo byafa ge mazima kakati nze ntunuulidde kino eky'Mwaanyi balaba omuyinza okugamba ate gavumenti yateekako UCDA ate mugezako okugamba tejjayo interest ze ziriwa nga bwagamba nti batuwa ssente kati kansooke kuwa example kyayogera ekyekuwa ssente balaba ndaba okola wano katugambe yo incompetent byokola tebirimu magezi mukama wo tasiima agambye ngenda kukugoba ate n'ojja n'ogamba omanyi director kankuweeyo obukadde bubiri tongoba director bw'aba amanyita kufunamu ddala asobola okukkiriza obukadde obubiri katufe balimi b'Mwaanyi bwendaba nti UCDA eri very incompetent nga nsobola muhikaza 5 nga ntunda obukadde 2 eyizo ku empasente meka okungulirira okugamba nti esigale ng'enfiiriza njirekewo tekisoboka tekiyologiki njagala ogitegeere kati Museveni akikozesa okutukyaya abantu balowooze tuli ku byaffe so kati mulimu okwagala okukyayisa ababaka kati kyekyo kubanga kati yatuyise eno yatuyise criminal yatuyise we are criminals bana bakola ki abatawagira kino criminal ye omuzi w'emisango w'amateeka ekya gavumenti bw'abanga tuli criminals ndoli takiwagira ali wano ndi wano DPC polisi eri wano kumpi waliwo criminal ayinza kujja n'atuula buli wamu bakukwata mujje mutukwatire wano ngaba criminal abalina bye bakoze kubanga yatuyise abazi b'emisango so kati balaba n'abatuuliriza ab'olulango kati njagala bategeeza kino okumanya nti gavumenti yaffe kati mbadde kugamba nti ebitongole ebisinga byonna byafa muyinza okugamba kiki lwaki mulemerako nnyo kati njagala ku ekyokuleberako ndaba omulwadde ali mu Bende Regional Referral Hospital omulwadde oyo bamutegeezezza nti ensigo tekola akataago tekakola amawugo tegakola system naye bannange ekibumba kyeki kyaliko kalekaleko kakati ne mumugamba nti kakati ekibumba kino tetuba tujjamu ekibumba kino tulabe ogenda gavumenti byekola nti byonna byafa ekibumba akantuntu ekikyalina ekibumba ye UCD ekyo tugamba ebyo nga bikyaganye kati nagamba akabumba kano bwe mala okukajjamu omulwadde ono ajja kutereera era tujja mumusiibula so kati yembeera gye tulimu nti gavumenti yandibadde esanyuka nti abantu bagaggawadde kubanga ekisooka omuntu bwagaggawala mu economics tulina kye tuyita disposable income nti balaba sikola ku radio naye leero bwe bakusasula ova wano n'ogenda ku namba emu n'ogulako kyoguzawo olw'omuceere n'ogenda wali ba simu n'ogulako kiro y'ennyama kakati simu z'omuwadde oba namba emu agenda kugenda ewa namwandaala aguleko kiro y'ebinyeebwa namwandaala abiguze mu kyalo sente zitambula kakati ne namwandaala yinza okugenda ku hardware aguzeyo ensawo ya simiti olaba sente bwe zityo kati ffe nze nina amasomero abantu bonna balimye Mwaanyi saawa zino sina gwembanja bembanja be bakasooli biki kubanga ate kati Mwaanyi bamagala bembanja kakati omuntu bwayimirirawo kati njagala bategeeza nti gavumenti yandibadde esanyuka nti kubanga sente zisigalaawo nti omuntu balaba gomala okutunda Mwaanyi bonna bagagawadde nti wandibadde okugenda mu Bende Regional Referral nga temuli ddagala kubanga erya sukaali tojja lisanga tojja sanga erya pressure bateekayo obulagala essential ogenda ku pharmacy kubanga olina ki sente gavumenti togiyambyeko omwana wandibadde ogamba nti kamutwale kanseera primary school ya gavumenti ogamba nti kakati senti mugagga wano oba ku answered olabye nti goyambyeko gavumenti omujjuzo oguliyo kati gavumenti mu bufunze ekizibu kyayo
teyagala abantu oyogende onalewo nga sinakubuza kibuzo kiddako oyogedde ku bulwadde bwa sukali manya kudaganya sukali mu ddwaliro edaganya sukali eririyo metformin 500 akapakiti ako kagula 5,000 ku kanaana mu pharmacy naye nze dokita ebyo yali nzijjako nga linafu nanteeka ku makerere metformin 1000 German dose ya mtwalo 14 kati balaba kali kagula ekifaananyi gavumenti byeteeka mu malwaliro gaayo tesaana kuyamba muntu kati omuntu bw'aba mwavu obanga talina sente aba awedde eddagala lya sukali olina limira on a daily basis nga lya siriimu kati abantu abalina bano abava nakawala bagaggawaddeni nayo basheyimuuseeyo bonna emwanyi zaabwe babadirawo kati kitegeeza abagagga bwe babeera ku kyalo bafunye sente oluguudo lwaffe olw'ekyalo lwe tubadde tusanga nti lulimu ebinnya tebajja kukubira ndooli nti bannanga ebinnya abagagga abo bennyini bajja kukwata akatipa bateekeko mulamu kubanga abagagga wadde ate balina bye bajjayo nga kwegamba omuntu bw'abeera omugagga tuyambako gavumenti naye gavumenti tekyagala lwaki bannanga omwavu atunyumira bapolitician mwebanabyabufuzi omwavu bannange mutunyumira kubanga omwavu oba opulaninza akalulu opulaninga akapaketi k'omunnyo nusu 5 era nakuwa akaluluke naye kati bano mutubonyabonya kati kayiro namuwaki ajja kukoboza give me your manifesto genda kukola ki akononera biseera so kati tunonya abaavu oddamu kiri kyenabuzawo nalebondo nti Mwaanyi Museveni ayinza obanga ayagala kukakkanya abalimi ba Mwaanyi nti ekyo it is intentional tayagala abantu bagaggawale kubanga kati kyebagezaako okuleeta ate lwaki kizze nga tugenda mu kalulu abantu basobole okubeera abaavu kubanga opaketi gw'omunnyo bajja kukuba mu ngalo sabuni bajja kukuba mu ngalo ekyo kyabaagaliza kati njagala kutegeeza nti kino kye baleese kyowulira factory ey'entungamu kituufu ate kubamu akafaananyi balaba bano ab'Emmwanyi ab'Ennakawala abasajja baffe ababadde bajja ne batunda wano Emmwanyi emubende n'abasuubuzi abasuubula emubende Emmwanyi basigaza sente kati bonna abasuubuzi abalina ebyuma bakasule baani abo kati bajja bajjamu olabo kati kankubuuze nga omulimu w'Emmwanyi so singa omubaka mu parliament kiki ekituufu kyennyini ekireetedde ebbeeyi y'Emmwanyi okulinnya omwaka guno kuba bw'otunuulira okuva UCDA yajja guno gwe mwaka kigambibwa guno okusinza ku research guno gwe mwaka Emmwanyi lw'eshuutinze nsonga 2 esookera ddala ey'amaanyi omutindo UCDA gwe yaleeta omutindo ogwanabandola kwogeddeko teri kwanika mu ttaka teri kunoga mbisi ebyo kati n'ekirala Brazil yasala emiti gyonna gyali gikaddiye gyonna kumpi yonna nesala kati kitegeeza te Brazil yebadde number 1 kati ne gavumenti okumanya ngezi emaze kitunuulira nti ebbanga bagamba Brazil kijja gitwalira emyaka emirala nga 10 okuddayo kunamba emu kati ate bannayuganda bo bamaze okusimba kati gavumenti etunuulidde nti mu myaka 10 gino Emmwanyi nekkiro eyinza okubanga egenze eyakibooko eyinza n'okugenda ku 5 eba 4 kati awo abantu tebagiremye tebagaggawadde kati awo bagiremeseza President Museveni kino bannayuganda oba mumwagala ffe twabagamba ebintu kutogikwatako era baatulowoozesa tuli babi kati mukaabira Mwaanyi kasita gwe mwayagala gwe mwalekawo ali mukugijjako abatwala era mugume era mugumire ddala abantu baffe naddala abawagizi b'NRM mbogerako kumpi buli lwa mukaaga be bantu abaku botayiza kumanya nangeri gibategeera mu bintu nti olwala bwopugulani yaikiya person waki sorry ya vice chairperson wakati ku agriculture be balese report eyo wamuyise ko wano na era nandisanyuso John Peter naye sinaba kumuyita naye abatisimanya baya adidde John muyite lwaki mukola mutya report ndoli kyayogedde nova wali waggulu byonna birungi ng'olaga UCDA notuuka wano notuwa ekifu previously sokolindeko previously report yasooka mugunde yasooka report yasooka yalaga UCDA nungi era esigalewo temunaba nakuddayo kwebuuza ku bantu
ne mujjamu byonna byalimu ne mukyusaamu nze kyensaba balaba n'abatuwuliriza nga bwe twayonoona ssente zatogikwatako nga batugambe tujje twebuuze ku bantu njagala President Museveni atukkirize Parliament etukkirize tudde mu bitundu byaffe nobwanti batuwadde ssente tuyite abafarmers bwe tunaafunayo abafarma bagamba nti bazitwale fitujagamba tibanayi abantu bakkiriza mutwale Mwaanyi naye whose will bye tulijja slatinga mu Parliament bye tuteesaako biba bivudde mu bantu bye baagala kati yo Museveni asalira kaani nze gavumenti njiwa amagezi okimanyi nti gavumenti kati yerima cotton okusinziira mu Prison Farms mu Bambuka Pamba yerima kubanga abantu bagwamu essuubi kati nze mpa gavumenti amagezi tebonaabona naffe eyina ranches zonna zeyaleka zifaamuzi zonna ezimu ne sifa ezimu ne bazibba kati genda ngende yali kuleka Mbulu eyina mugundi mukowa Museveni era yalimirako n'ebirala awo kati nze njiwa amagezi tulina amataka nga muyinaayina esalewo esimbe Mwaanyi zaayo nga gavumenti esimbe byeyagala zonna Mwaanyi kati ekalama yonna balakseeyo kati bwemaliriza esalewo eyagala ezisigazi etunde gyeyagala naye zino balaba zaffe ez'abalimi naye ddoboozi lya Katikkiro lyenakubye nakubuza ekibuzo no abantu akakiiko ka bahonalabo Bulania kekyusa ne Katikkiro yennyini kati yekyusizza kiki ekiri emabega wakino njagala kutegeeza nti Katikkiro what is behind this Katikkiro ye yali amanyi mu kusooka bambi ng'alowooza bw'agamba bayinza okwempawalinga ngeri Buganda gyekyasinze okulima Mwaanyi bayinza okwempawalinga abakungu okuva mu Buganda be baba nga balina okulondoola extension workers nga balina okulondoola ekintu ekyo kati yagenza okulaba nga kyekiraga ate Buganda etuuse okwavuwala nga temede ku kirime ati gwende tugamba balaba ebyogamba nti nimye ebijanjalo byange nimye kasooli wayisewo season mmeka bye tulima nga byonna bifa kati tuwenze ekikibuzi nze ndi wansi kati tumaze emyaka 3 nga kasooli yagwa akatale tumaze emyaka 3 nga yero talinya wansi wa 10 n'afulumye katikati season yenero ali ku 10 yero naye nze natundako yero nusu kasanvu ng'ensawo emu njija milioni 2 nga ninga wa Mwaanyi Museveni kyakoze abalimi ne muleba mulembeddekera gwe bakyali era ne kati bwenva wano waliwo abagenda okugamba boogera bwe batyo tebatugambanga bana bakalakata gavumenti ekisinza nakizuula abantu baffe batuufu abalonzi akati nze omwana wange asomera mu university ezisinga ebbeeyi mu Uganda akati omuwagizi w'NRM anyuma kasooli ali mutwala yoddi kisoboka naye nga omuzungu omu yaŋŋamba nti banange yeewuunya abaddugavu nti ekisooka babeera bali puwa baavu tebalina kye balina nti naye babeerawo nga babasanyufu abakyasinze baagala nnyo obwavu mu bwavu bwabwe kyova olaba nti kati n'abo abawuliriza abasinga batalina Mwaanyi ne radio ayinza okuba ataddeko music kubanga kino kyennyonnyodde nti sente oli bwazifuna mu kitundu zeetooloola ne basasulako amasomero mbwa nagenda n'agula enkuwa mwamigundi tezeetooloolera kati waliwo tebinkwatako saagala kumanya kacupa k'omukombooti n'anywa kati nga mpunzi kabalaba njagala kubategeeza nti ne bwe tukola tutya Mwaanyi zagenze tukyalinayo reading esooka esembayo naye kati lwaki mbagamba nti nze mu analysis eyange nga tulemeddeko zagenze 1 President Museveni yes ekisookera ddala tomanyi tulinayo ababaka bano bwoba wakumuwulira asindika guli omukko gw'obutwa neyeekanga nomanya nti oyo ayogedde kati waliwo ababaka nga bo tebawakanya kya President Museveni kati ekyo kimu bamaze okulaba previously namba ze baafuna
already kati they have numbers kati bamanyi chovola bakati teyachogeddeko na nnyo luli mukokasi yakanda okwegayirira nannyonnyola ebitanyonnyola era kati bonna bagenze nga bamanyi kyekyo yali abasuubiza n'ente ekyankwanzi kati okuyita nse bantu kisozi kuvaamu ogenda nga n'akafuso oteeseteese omanyi naye kumanya omusajja ono okumutegeera mu byobufuzi muzibu owawulidde otoli bwe yakubuulidde ekyo yakikonyeeko katono era n'abaleka ne batuulaawo kati alupo oyo yabadde nanyini faamu okubalambuza bannaye babamanyidde ne bayitirira yalambuza omusajja yabatuuzizzaawo yagenza otutuuka nga zigenda mu 10 n'atuuka nga agenda kazindaalo bakoye nga basuubira alupo amaze okubalambuza faamu babaleetedde abantu bawa obujulizi nga bagaggawadde kati kyembuuzizza yes okuleeta abantu tebazize kuwa testimony yabagabira Mwaanyi bagaggawadde n'alabyemu omusajja omu yabagambye yalimye hika 10 n'ajjamu miliyoni oba 8 mumeka n'enyumba n'emmotoka kati yewe wajjirako hika 10 miliyoni 8 kati nze alina hika za 5 nzijjamu mumeka kati oyo ayinza okukaaba kusinga mbwa talina byakaaba talina nakyalabye ekirala kati babateeseteesaawo abantu ne batega bakonvisinga ababaka ebitaliimu so abantu mbagamba nti kino tujja kulwana paka ku nkomero era kyensuubira n'eŋŋuumi nga gye twakuba mu palamenti awo eyinza okuddamu ate nja kwejumbira mu ŋŋuumi eyo temundabango omulabe kakati nange nimanyi wenkwata wewa kitegeeza kukwata omuntu central government genda kisika kati tebajja tujo abantu batupye nange Sam Balamagala kamara kola ku sente